Abanga abaagalwa mbabuuzaako mwenna era ne mbaaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu kitabo kyaffe Ogwalo Nkeesalukya kino ekyokubiri. Nina essanyu n'ennaku okubategeeza nti essuula gye tugendamu emisambwa n'emizimu emirwanirizi gifuŋŋana ebyokola n'amajiini okugogola ekyalo nti yeesembayo era yeefundikira ekitabo kyaffe Ogwalo Nkeesalukya kino. Kale ku nkomerero ng'eno gwe wenna zaagoberera nkusuubira okuba lipooti ey'awamu. Akatabo konna kakuyisizza katya? Ndowooza n'okuva mu kusooka. Eyo just ndowooza yange. Olina eddembe okukola nga bw'olabye munnange era nkukakaza nti toovunaanwe. Omuwandiisi manyi abasinga mumumanyi, wabula abatamumanyi nja mubategeeza mu kitundu ekisembayo mwe nsuubirira okubategeerereza n'akatabo ke tuzzaako nga Katonda akkiriza. Olwakadde sigenda kujjukiza bingi bye twalabidde mu kitundu ekiwedde eky'essuula ekitalo kya mmange kinteme nteega, naye ebyo ebitono ekikulu kiri nti maama wa munnaffe Kawooya bambi olumbe lwabadde lumaze okumutekwakulako era twawunzikidde mu biwoobe. Nga bw'ojjukidde ebyo nzikiriza nvaawo bwennyini kwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno eggalawo akatabo kaffe, essuula emisambwa n'emizimu emirwanirizi gifuŋŋana ebyokola n'amajiini okugogola ekyalo. Oluvannyuma lwa bino Mange yaziikibwa wakati mu biwoobe by'abasinga gattako n'envuuvuuma ezalina obusobozi okubyawuliriza, anti nga buli omu ekimwanguyira kyajweteka weewaawo bingi ebyali bikkirizika. Nga bannange bessibala olw'obungi ne maama bw'atyo bwe yanva ku maaso bwe twali tunyumya n'ensigala okumunyumyangako obunyumya ekikyannemya okumanyiira ne gye buli eno. Ng'amaze okwebakira eringi nze okukaaba n'okwekubagiza byali binsenze ddala nga byefudde binnange bya ku lusegere okuŋŋaana okusanyuka ne waabangawo ekisesa. Ebigambo maama bye yasembayo okwogera nabyo byanyiikira okumbobbya omutwe kwagala kunneetuza, wabula entuuko ezaali tezinnatuuka kino ne zikiremesa. Bassebajja okwota abaali baafuuka engo nali nnyongedde okubeekengera wabula nga mmanyi ekinnemesa okubanaabira mu maaso. Era bangi baanyiikira kunnenya wabula nga mbajjukiza njogera ze yatamukutte yagamba yaaye kuba ekituufu baalina kye batamanyi. Wadde nze nali ndowooza nti nnyina kye mmanyi wabula nali nkakasa nti tekimala kubannyonnyola anti ng'obusobozi bw'okuzuula nfaanana atalina. Ebirowoozo n'ebigambo eby'okuba ng'olumbe olwali lusennya bwe lwali lutume oluusi byandyanga obwongo era gye byaggweera nga nsazeewo ŋŋende ow'omusika w'omugenzi jjajja Kazunzanjuki annambululire be yali ansiinyirizaako. Nga nteredde mu mbuga ye yalunviira ku ntono n'enzikubamu ne zaaka. Yantegeeza nti abantu be nnali nsuza baali tebakoma bukomi ku kyakuba balogo oba abasezi abali b'abafu, wabula nti baalina n'amajiini amakambwe g'akanywa musaayi agaalina obusobozi okufuula Nkeesalukya amatongo obutalekaako wadde akyalya. Naye oluvannyuma yantegeeza mbu emisambwa ginnannyini kyalo bino gyali gibiraba era nga si myetegefu kutuula gizinga emikono ng'abantu bafa ebitategeerekeka bwe bityo. Ekituufu bino byampulikikira mu mbeera ya kwegumyagumya gw'ate obanga nagyo gyali gitta onkakasa otya nti gyali giyinza okuvaayo okulwanyisa ebitemo nga jjo, mpozi nga gyali giwala nambiranye ya kuvuganyizibwa. Naye wadde endowooza eno yandimu eyali ambuulira saagimulaga n'enninda byayongererezaako oba biwa essuubi. Yannyinnyonnyola nkumu omwali n'ebyo ebyankaluubirira okukkiriza wabula ng'obujulizi bw'aleeta bumala bumaze okulaga byayogera bwe biri ebituufu.
Yantegeeza ng'ekizibu ekyali kyesomye okusaanyaawo Nkeesalukya era ekyali kisaanyizzaawo mmange bwe kyali mu nju ewange era ng'eyo gye kisinziira okutabaalira kuno ng'ekinoonya eyazaawa. Kuno yayongerako nti kyali tekyajja kyokka, mpozi kyali kyaleetebwa bennawo obubudamu ensi be yali egobaganya. Ono ye yantegeeza n'okuntegeeza nti gye baali baava embeera eyabasengusaayo teyalina kakwate wadde ku eyo gye baali boogera, anti baali bawaayira nga bwe baalanga obwemage nga bavunaanibwa obubbi, mpozi bwali bulogo, obusezi kw'ossa n'okusuza ebiwuuta abantu ebyabaviirako okubagoba. Nga mmaze okuwulira nti be baali ensonga eyatta mmange, nasiibulirawo mbalumbe oba kubatema mbatemeeteme olwo nga lwenja okuweerako. Wabula eyali aŋŋambye ebingi bityo nantegeeza nti okubatema tekyetaagisa bwetaagisa kuba n'amaanyi mu kifuba oba busungu nga bye nnali neewulira wadde ejjambiya eriko obwogi byokka, wabula nti nnali neetaaga n'obusobozi okutema ebyo ebibeerawo nga tebirabwa, anti ewange wonna waali waafuuka byo mu bufunze nga bye binnyiniwo. Nze yali atandise okubuuka enswa bwe nawulira bino ne nsooka nzikakkana mu kuwuunirira ng'eyeemulugunya, ssaako n'okwerangirira mu bawanguddwa, anti nnali nkakasizza nti siibiyinze, mpozi nga nnali nnoonyaayo lumbe. Naye engeri gye nnali mmaze okwezuula nti ndi mulungi ewatali nsonga, nasalawo oba kufa nfe gwe ate buno bwali bulamu ki okundeetera okwagala okubutaakiriza. Bino byonna byali byakwekangabiriza era munnange namulowoozesa nti okubirumba yaŋŋaanye, naye ng'ekituufu ku bye nnali ntegedde ne bwe watandibadde wankomya amampaati gaali gaakunzigwera mu kkubo, anti n'ayo okufa waliwo engeri z'ayinza okuboola ng'eno ey'okutugwa ng'osalwa obufiififi naye nga n'ebikusala tobiraba. Munnange yandagira okukkakkana tusalirekumu amagezi ag'okutuula ebintu bino ku nfeete, weewaawo ye yali asinga okumanya obunene obutasoboka obwali mu lutalo luno. Ku luno nava ewuwe nga mbulamu okubeera omumativu, mpozi okwongera okutwagga, wabula ng'ekyokukola sirina. Mu kaseera kano ennyumba yange eyammenya mu kuzimba nali nagisenguka ne ngirekera ebijjolooto by'abantu ntyo ne ntandika okusula mu yazimbwa kitange eyali eyayaanira okufuuka ekifulukwa, anti baayogera dda nti ew'omuti baba baseka ng'ew'omugumu bakaaba, kale saayagala kwefuula mugumu oyo kukaabya baana bange. Enkeera waalwe namanya enkumo bityo obudde nga buwungedde essaawa ng'emu, eyali yansuubizza okunkwatizaako yatuuka kumu n'enkumuliitu y'ebintu era nga sinnamwaniriza yantegeeza nga bwe yali tagenda kuddayo nga tasoose kumegga bintu biri, mpozi okuzzibwayo obuzzibwa ng'amaze kufa. Ebigambo bye nabisiima olw'obumalirivu obwabirimu, wabula ne binneeraliikiriza olw'okundaga nti kye twali tugendako yali akirengeramu n'okufa, ate nga ku ye nange kwe nali ŋŋumidde. Kalule naye nali namutegeezezza era bino ffembi twabiwulira kumu. Ssaawa zaagenda okuwera 2 ez'ekiro nga buli kimu ekyali kyetaaga okutegekebwa kyenkana kiwedde, era ewatali kulwa eyali atudde ku ntebe y'omu maaso mu nsonga zino n'atandika ekyali kitweraliikirizza. Emisambu emirwanirizi kw'ossa n'emizimu gy'abajjajjaabe yagikoowoola okumusuula omukono, wabula n'ow'oku ntikko Katonda teyamusuula muguluka, n'amusaba zino ensonga azituule wakati kuba ewatali ye olutalo lwali lwa kutumegga. Ng'amaze okwambalwa amaanyi amasukkulumu, yawendula ejje n'ekiragiro okufeffetta buli kasonda ka Nkeesalukya, bawakule amajiini kw'ossa n'emyoyo emibi byonna babireete bikolebweko nga bwe bigwana.
era wano twaddako kuwulira mbuyaga eyalimu okumyansamyansa abakulu ne batandika omuyiggo. Mu ddakiika ng'emu yokka twagenda okuwulira amaloboozi agalambika emputtu mu ggume okuva ku ludda lw'ebyali biyiggibwa ssaako n'okuva ku ludda oluyizzi. Anti ng'owulira nkutwala tolina gy'ondaza kussa n'ebirala ebitambulira mu lunyiriri olwo wabula nga bibunye okumokkola ebizito ng'ejjinja lya minzaani. Ampuliriza omulungi, kankusaba onzikirize ebyaleero nsooke mbiwumbireko wano. Ate wennyini omulundi omulala bwe tuba tuva tweyongereyo tumanye ludda wa gye byaggweera. Mubeere bulungi mwenna era mweraba.